Ku bbalaza ya wiiki eno omulamuzi wa kkooti enkulu mu Kampala Margaret Mutonyi yejjeereza Abubeka Kalungi eyali avunaanibwa ogw'okutta eyali DPC w'e Buyende ASP Muhammad Kirumira eyattibwa n'omuwala Resta Mbabazi Nnaalinnya mu Septemba ow'omwaka 2018 ng'ettemu lino lyali bulenga wano ku ludda Emityana ng'ababiri bano baabasasira amasasi agaabattirawo. Bwe yali awa ensala ye, omulamuzi Mutonyi yategeeza nti oludda oluwaabi lwalemererwa okuleeta obukakafu obulaga nti ddala Kalungi eyakuba Kirumira ne Nnaalinnya amasasi agabajja mu budde nga n'okunoonyereza okwakolebwa kwali tekumatiza. Ono era yagoba ne statement eyaleetebwa oludda oluwaabi ng'eraga nti Kalungi yagikolera nga yakkiriza ekyokutta abantu bano, agamba nti eno yakolebwa mu lulimi Lungereza ate ng'omuwawaabirwa Kalungi talumanyi nga naye yajeegaana ng'agamba nti baamukako okukkiriza nti ye yatta. Ti olwaleero Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo avuddeyo n'ayogera ku nsala ya kkooti eno gy'agamba nti tagiwakanya wabula ng'anokoddeyo ezimu ku nsonga z'agamba nti zaabalemesa okukola okunoonyereza kwabwe obulungi mu musango guno nga bwe baali bateekeddwa. Wadde nga bannayuganda bangi baalina essuubi mu ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti ku musango guno era nga basuubira nti oludda lwa Kirumira lwakufuna obwenkanya, Ssaabawaabi Abodo kino akyogeddeko era bw'ati bw'atangaazizza ku nsonga eno. In isolated cases of alleged corruption that have resulted in the arrest and prosecution of colleagues and support staff. As you are aware, we have a zero tolerance for corruption policy. Those who get caught in the vice of corruption, the law will take its course. I do not interfere. We will defend those that are falsely accused, and these are always very, very common. Overall, please desist from corrupt tendencies. Not just your career, your life has been destroyed, even if it is just being arrested for a few hours. So we take that very seriously, and we say we shall read those files ourselves and make really informed decisions. Wabula agamba nti wadde nga kkooti yejjeereza Kalungi baakukozesa obuyinza n'eddembe eribaweebwa ssemateeka afuga kuno bajulire mu kkooti ensukkulumu. Jane Francis Abodo ayongeddeko nti nga Ssaabawaabi wa gavumenti wamu ne banne bwe baddukanya emirimu mu ofiisi eno bamalirivu okugenda mu maaso n'omulimu gwabwe ogw'okulwanirira obwenkanya wa bannayuganda naddala nga bakola ku misango egya Naggomola. How they testify and at the end of the day, the judicial officer makes a decision according to how they have perceived the evidence that is brought before them. And we always take such criticism. When they say investigations were done poorly, we take it positively and we go back to the drawing board and say, how did we do this? That's why we have meetings with the CID. Nani ya Nsereko yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.